If you still earn a paycheck at the end of your month, then it means you are still a slave for money. Abantu abamu bwe mubeera mukyafuna emisaala gyammwe ku mwezi nga guweddeko, kitegeeza mukyali baddu ba ssente. Team omwezi guweddeko, where are you? Team salary earners, where are you? Bwe tubeera nga tukyakola ng'akasente tukasuubira ku musaala gwokka, naye ng'ate omusaala we gujja tugusaasaanya ne tulinda omwezi oguddako ne tutega engalo, kitegeeza tetulina we tugenda kuva, tetulina ekifo kye tugenda kuvaamu. Ekyo kitegeeza nti tukyali baddu ba ssente. Kama mbaya ni mbaya, eyo embeera tetujja givaamu, eyo status tetujja givaamu. Tetulina budde bukola bintu birala bireeta ssente oba bikola ku bintu birala bireeta ssente, naye fokasi yaffe tugitunuuliza musaala, tutunuulidde mwezi guggwako ddi tufune. Ate obuzibu bwe tuzifuna ne tuzisaasaanya. Ensaasaanya yo eri etya kwako akasente akatini k'ofuna? Ensaasaanya yo eri etya kwako akasente k'olaba nti olina kafuna ku musaala, olina kafuna ng'omwezi guweddeko? Vidiyo eno olwayo gye tugenda okulaba egenda kwetoololera ku nsaasaanya, egenda kwetoololera ku nsaasaanya gye tugenda okumanya ensaasaanya yaffe eri etya, etuba tunaabeera nga tunaavaako mu kifo tubeere nga tusobola okubeera nti tubaako bye tukola. Wandabira luli nga si wogenda okunsanga. So tugenda kutunuulira nnyo ensaasaanya mu eno vidiyo. Mwasibyeyo mutya abalungi abatulaba? Mwasuzeeyo mutya abalungi abatulaba? Kim Hakims ntumbudde, Kim Hakims ntumbudde, tuwayeemu. Nabagambe tugenda kwefumiitiriza nnyo ku mbeera y'engeri gye tutambuzaamu ebyensimbi, such that tusobole okubeera nga at least tumanya ensobi zaffe we ziva, tusobole ozikuba ebiraka, tusobole okubeera nga tweyongerayo. Obeere nga wewansanga luli nga si ojja okunsanga, obeere nga wewansanga nga nyina ku level endala gye ngenzeeko. Ate naba kusubscribinga, subscribinga, alikinga, webale nnyo, akomentinga ku vidiyo zaffe, okola kyamaanyi, naawe azisharinga ate gwakyasinze okubeera owa noobu. Ensaasaanya yaffe egenda kutambula etya oba eri etya mu bulamu bwaffe? Ssente tufuna ntono, ssente tufuna za musaala, tetuyina magezi gakozesa ku maanyi g'abalala ne tufuna ssente, tukozesa maanyi gaffe gokka okufunamu ssente. Tetulina magezi gakola ku bizinensi endala ne tufuna ssente, tutunuulidde musaala gokka gwe tukolera okufuna ssente. Tetulina magezi gakozesa ku budde bw'abalala ne tufunamu ssente, tutunuulidde ki? Budde bwaffe bwokka bwe tumala ku mirimu, obudde bwaffe bwokka bwe tumala mu biyumba nga tukola mwe tufuna ssente. Tetulina magezi gakozesa ku magezi g'abalala kufuna ssente, wabula twefaako ffekka oba twefaako mu ekyo kye tuteekamu obudde mwe tufuna ssente. Mwe mulowooza ye engeri yokka mwe tuyinza okufuna ssente? Tosobola kukozesaako ku budde bwa mulala, maanyi ga mulala, knowledge ya mulala, empone efforts ze okubeera nti ofuna ssente? Then wozifuna ng'ate ozijje mu kantu kamu, ozisaasaanya otya? Ssente zo ziva mu anga emu, naye ate we zijja ate n'ozisaasaanya n'ozimalawo. Really? Tukola oba tubeerawo tuba mu kusaaga? Ssente nga bwe bazikuwadde tozitemyetemye kufuna ngeri ki gye zigenda kuzaalamu? Gwe n'osalawo ekinene ennyo ky'oba okoze
mu bulamu bwo kuzitereka. Jjukira nagambye okutereka nga toyina papasi. Lwaki otereka ssente? Okutereka nga toyina estimated time diri onaazijjayo zikozesa. Ebyo oba oterese byoya byanswa teziba ssente. Naye ate we tuba tetusobodde kuzitereka ate ne tufulumya nfulumye enehawule. Really? Tunaaba tulina kye twongedde ku bulamu bwaffe. Kim Hakims tuula nkuttotololere. Tuyige engeri ki gye tuyinza okumanagingamu enfulumya ya ssente zaffe. Nagamba oba olina bbaawo muyigirize nti mwami nfuna emitwalo gyange 8 ngenda kukuweerezaako sasulira omwana osasule school fees eri abo abakyesasulira school fees z'abaana baabwe nga babbaabo gye bali. Osasule ennyumba eri abo abalina abasajja baabwe nga babagarantinga nga gwayimye eno ku kyeyo gwaweereza bbaawo ssente zimusasulira ennyumba. Can you imagine? Twetikka emigugu egitali gyaffe omusajja n'osigala ng'omusasulira. Wabeera omukazi n'obeera ng'omusasulira naye nga tosobola mugamba nti obakola booti ne booti ssente ozifuna ezisasula ennyumba yo oba ennyumba gy'olimu nange ebinaaba biganye nja kusapootinga. So n'obeera awo nga eva olina omugugu gweweetisse nga tegwandibadde gugwo wekka naye ng'olwokuba olina okugutambuza. N'obeera awo ng'olina bulaka takisi olina by'olumirirwa by'osasula naye nga tebyandibadde bibyo okubisasula. Ennyumba ya anti wa jjajja egenda kumukuba. Can you imagine? Ye teyazaala abaana be gw'omuzzukulu olyoka ogirabe. Manage your expenses woba oyagala okubaako ne level gy'olaga after a contract eyo gy'oliko. So tuyigirize abantu baffe, tuyigirize bafamily relatives baffe, tuyigirize emikwano gyaffe, tuyigirize abantu abatwetoolodde ssente tuzifulumya tutya oba tukwata tutya ensimbi. Wotaafeeyo kubagamba gwazikola bajja kukubira akasimu oziweereze. Wotaafeeyo kubabuuza expenditure etambudde etya mundageemu accountability ojja ziweereza. Kikukwatako kikukakatako nga ggwe gwe bazisaba okubuuza mwazikozesezza nga we nabagambye. Wotaakibuuze bajja kukubira bakugambe amafuta gaweddewo otuuka okubabuuza nti muganywa bunywi. Wonoogabuuza abantu abakaddiye mu bwongo oba abakooye bajja kugamba owulidde omwana watunywesa amafuta omuwulidde watulangira. So nga ate gwe obadde ogereeseganya nti yi maama oba amafuta muganywa bunywi tokyogedde mu bubi naye ye ajja kitwala nti omunywesezza amafuta. In other words, muyige okubabuulira nti kikola booti ne booti eno akasente tekalabika kubanga you earn a paycheck. Toyina ngeri ki gy'osobola kubudaabuda expenditures ezo ng'ozizannya tikitaka wabula otunuulidde ekintu kimu mu ssaala. Nkugambye woba oli mugezi kozesa ku budde bw'abantu abalala ofune ku ssente. Woba oyagala okumanya obudde bw'abantu